Bassebo ne bannyabo atenderezebwe Yesu Kristo yatufiira ku musaalaba. Ali nammwe ababuuzaako musiibe mu kyanno ye Trevor UG wano e Uganda, mu bujjuvu amannya Trevor Sserwanga. Atenderezebwe aleluya. Katonda omulamu oyo yatwagala ne bwe twabula n'atusindikira ate nga yasuubiza ye Kristo. Kristo ono yajja okunoonya ekyabula era yakinoonya. Abo abakkiriza nti yafa n'azuukira nga bakola ebibi mu Adamu yasooka, ate ne bo bennyini bakola ebyabwe, bakkiriza Kristo Yesu yajja. Kati nno omutwe guli ku bikozesebwa. Kristo ono gwe njogerako eyatambula ku nsi n'ebigere ng'alabibwako n'abantu, alina ebikozesebwa bye yatambuliramu. Kyokka ate kuba Katonda mugagga ate si mulyazaamaanya, Yesu bw'amala okufa n'addayo, naye nga tannaba na kuddayo, yasuubiza nti omuyambi alijja, ye Mwoyo Mutukuvu, era ebikozesebwa bino y'abigaba. Naye nga biva eri Katonda. Katonda tumanye ali mu busatu: Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Ebikozesebwa, katudduke mangu wano mu bikozesebwa bino ekkanisa byetambuliramu obwakabaka bwa Katonda ku nsi. Kiri wano mu Bakoliso ekisooka essula yino ya 12 otandika ku lunyiriri lw'omunaana paka wansi ku lw'ekkumi. Ebikozesebwa. Ekisooka, okwogera ekigambo eky'amagezi, Omungereza n'agamba word of wisdom. Ekyokubiri, okutegeeranga, Omungereza word of knowledge. Ekikozesebwa ekyokusatu, okukkiriza, the gift of faith ng'Omungereza bw'agamba ye. Ekikozesebwa ekyokuna, obuyinza okuwonya abalwadde, gift of healings oba gifts of healing oba gift of healings okusinziira ku Bible gy'oba okozesezza. Tugende ku kikozesebwa ekyokutaano, okukolanga ebyamagero, working of miracles. Tuli ku bikozesebwa ebikola mu kkanisa. Ekyomukaaga, okwogeranga ebyobunnabbi, gift of prophecy mu Ngereza. Okwawula emyoyo emirungi n'emibi, discerning of spirits. Kyekikozesebwa ekyomusanvu ekikola mu kkanisa. Tugende ku kyomunaana, okwogera ennimi ezitali zimu, kinds of tongues. Tugende ku kikozesebwa ekyomwenda, atuwa okuzivvuunula, interpretation of tongues. Atenderezebwa aleluya. Katonda mugagga tira musinga bugagga. Nze ndi duleeva naye mulimu gwenkola bampa ebikozesebwa, emmotoka, fuel card service, ebyo bikozesebwa bye bampa. Ku kikozesebwa kiri eky'emmotoka kye bampadde, n'engatto bampa safety boot. Bannange tugende mu bikozesebwa ebirala biri wano mu Abefeeso essula ya 4 olunyiriri lutandikidde ku lwa 11. Wano nno tulinawo abatume, Omungereza abayise apostles. Tulinawo bannabbi, prophets. Ababuulizi b'enjiri, Omungereza abayise evangelists. Abasumba, bano nno ba pastors. Abayigiriza, bano basomesa. Ebyo byonna bikozesebwa. Tugende mangu mu Baruumi nayo waliyo essula yino ya 12 kutandika ku lunyiriri lw'omukaaga. Wano waliwo, sigenda kunyola lwaki waggulu waliwo bannabbi na wano. Nze njagala kwogera ku bikozesebwa Katonda mu bugagga bwe bye yatuwa ebirina okukola mu kkanisa ye, mu bwakabaka bwe ku nsi kuno. Baruumi essula yino ya 12 olunyiriri tandikira ku lwa 6, Romans chapter 12 verse 6. Wano nno waliwo era obunnabbi, ye prophecy. Ekikozesebwa ekyokubiri, obuweereza mu baweereza, ministry. Ekyokusatu, okuyigiriza mu kuyigiriza, teaching.
tulinawo ekikozesebwa ekyokuna, okugumya banne mu kubazzaamu amaanyi. Kino kikozesebwa nakyo mwekiri mu kkanisa. Omungereza agambye atya? Exhortation oba encourage. Ekyokutaano ekikozesebwa okufuga, ruleth oba leadership. Ekisembayo wano ekyomukaaga, asaasira, okusaasira n'essanyu, showing kindness, Mungereza bw'agambye. Bino byonna bikozesebwa nga birina kuba nga bikola mu kkanisa. Kyannaku nnyo nti oyinza okunoonya kati nga nze duleeva ne nnoonya wheel spanner nga nfunye puncture naye nga tinjirina, oba ne nsaba jeeke nga njirina. Ate nakyo kyannaku nnyo okuba nti ne jeeke eyo simanyi gikozesa. Kati nno ebikozesebwa bikulu nnyo okumanya bwe biri, enkola yaabyo n'enkozesa yaabyo ne baani ababirina, tulina obuvunaanyizibwa, bikozesebwa bitya. Eno audio eri ku bikozesebwa mu kkanisa. Ebikozesebwa ebirala nabikoze mu audio endala naye mbyawudde lwa nsonga. Kiri gino, kino omulala asobola kiwulira, sigaanye okuwulira audio eno, naye eno ya kkanisa. N'abatali mu kkanisa basobola okwe ne bamanya nti bulijjo abantu ekikozesebwa gye kiri Kristo yakituwa bwe yafa ku musaalaba n'azuukira, tukirina ekyokuwonya abantu. Mukama atwagala nnyo kubanga ate ye kwagala, bwe yagala ensi n'okuwaayo n'awaayo oyo omwana we oyo omuyekka Yesu Kristo. Ye bannaaye, mukimanyi nti mu ggulu baabuuza ana n'agenda okununula omwana w'omuntu n'abaakasiriikirira mu ggulu. Katonda bwe yagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we omuyekka. Abadde nammwe Trevor UG, Mukama abawa omukisa.